Mwaniriza abalabi baffe abakakos facts 256 amanya gange nze Tracy era ng'olunaku lwaleero tukomyewo mu episode ey'okusatu mu programu yaffe gye twatuma omwana ow'obuwala era nga leero tuze n'endowooza ez'enjawulo mulamu ogugamba nti abawala beeyongedde okufuna embuto era nga bwe baba bazifunye abazadde babakolera ki mu lockdown eno rate y'abawala bafuna embuto yeeyongeredde ddala waggulu era newankubadde twali tetunabagenda mu lockdown bangi abawala ba under age bazze nga bafuna embuto era nga solution ki abazadde n'abo abazifunye batuuka ku nzikiriziganya ki kyetugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero era mbeera sirinzeka mbeera ne mwana muwala Rose ngaera omumanyi tuba tuza okutegeeza ebyo mwetaaga okumanya na byonna byonna mubeera temumanyi. Ensonga eno tutunuulidde abaana okuva mu primary tugeze okuva mu kyokuna paka ku senior ey'omukaaga naye nga ku university yo ndowooza sirowooza naye osobola okusoma osobola okuva ewaka nga ogenda ng'osoma naye gwobeera weesaliddewo ng'oli ku university tukibala nti okonya emyaka 18 n'okweyongerayo kati age gye tutunuulidde ya myaka 13 paka ku 17 ng'omuwala afuna olubuto ng'ali under age ng'akyasoma ewaka bakyamuweerera oyinza muwa ndowooza ki era bano abazadde bamukwate batya ku ssomero bamuyise batya kwegamba gw'okiraba otya singa ono omwana abafunwe. Nze ku ndaba eyange omuzadde yenna bw'afuna omwana afunye olubuto oba omwana yenna wafuna olubuto amanyi abazadde bamanyi okureactinga mu ngeri ey'enjawulo abamu n'apapa olw'okwagala ofuna ssente mu mulenzi sinti buli muzadde abeera ayagala kale aba ayagaliza omwana we ekisinga naye mulimu akirabamu ekirungi ekyo ekibeera kize ye n'abala nti wensiba omuvubuka ajja kunsasula naye nze ndaba abazadde bandisigadde nga balabirira abaana baabwe kuba aba akyali mwana ate ddala ku bana abaana babeera bafunye embuto nga bali under age aba akyetaaga guidance y'omuzadde kuba batagenda bisobola yekka kwejja emyaka gy'abaliko for instance omwana w'emyaka nga 13 14 bw'omugoba kuba abamu bareactinga mu bubi n'amugoba ewaka newesanga ng'omwana agenze ew'akalenzi kamubonyaabonyeza bwe bwoba osanga obukazi nga yenna akuluusanye oba omugayidinga asobola okuddayo n'asoma. Tutunuulire omuzadde ayinza kitwala kyayinza kukwata ono omwana era bigambo ki byayinza omugamba ebimuzzaamu amaanyi ebitamumenyaamenya kukyuka kugamba nti kanve ewaka ngireewo omusajja embeera z'omuwala nga zitandise okukyuka ideas ki ezisooka omujjira mu lubuto kukwata mulenzi kulugjamu kukola ki ekyo ekyokukwata omulenzi nkikugambye nti abazadde abamu agiraba nga advantage n'agamba bwenfuna ono omulenzi tugenda mujjamu ssente zonna z'abayita zejjukira n'omulenzi aba mu kutya okumusi n'ekirala abazadde baffe olumu bwe tufuna embuto oba abawala bafuna embuto they overreact naye eyo stage omwana gy'aba kuba ekyo kyaba atuuseko aba teyetaaga boggolera olubuto lwani biki mukkakana yogera naye ng'omuntu kati aba afuuse muntu mukulu kuba omwana watukira okufuna olubuto almost muba mutuuseeko anti n'omuzadde abeera mu depression jjukira kati alina omusasulira fizi atunulamu tabitegeera omwana anaddamu n'abitegeera bulungi ng'azadde anti kati ekyo kyengezaako okugamba nti aba alina tuula naye n'amubuuza nga mukkakamu kuba ebiseera ebisinga tubalaba bababuuza n'omukambwalira bamukubye n'omukuba bubi nnyo era no ending up nga takugambya ayinza osooka n'amukuba oba n'amugoba n'ajjukira luvannyuma nti naye asigala mwana we kati aba alina mukwata kuba nkugambye baba almost benkana emyaka kati aba alina mukwata n'amutuuza n'amubuuza mu bulungi omwana asobole okufuna naye amaanyi omuzadde aba alaba nti kati naye akuze afuuse mukyala anti naye if you befriend that girl agenda afuna naye muli oba obukakamu oba confidence egamba let me tell my mom nti kino nakyo this and this went wrong kati mami we kati kasita omulaga nti willing to help naye aba willing okugamba kati bw'aba akugambye kuba sinti buli muvubuka akufunisa olubuto aba ready taking a responsibility my dear kale mami akkiriza tutte responsibilities ezo zonna akkiriza n'okuzzaayo ku ssomero tuzze ku ssomero bagenda kwaniriza ng'omuyizi abaddewo bagenda kutwalira mu kitiiki anti kati ekyo ekyokudda ku ssomero kwabadde kiyinza obutasoboka cause babeera bagenda mubulinga mutiizinga abamu abaana afuna depression abeera mu klasi nga byasoma tabitegeera jjukira buli woyita nga omanyi naawe osomyeko tolowooza nti kiba kigenda muwa ekyokuyiga aleme kuddamu kukola nsobi gye yakoze kiba kigenda muwa ekyokuyiga if she goes back to school naye tekinyuma nnyo nga zze ku ssomero ly'abadde
nti wabaze ku ssomero lyabaddeko jjukira ku ssomero ly'obako babeera bakumanyi okujjako ng'obadde silent band bati nababeera kumanyi naye newoba obadde silent band olufuna olubuto bwe bati ogenda ku katopiki ya ssomero kitegeeza bwadda ku ssomero okuva ku batica paka mu baana tulina ne batica abatalina mpisa ayinza obba asomesa nawa example nagamba let me give you a live example n'atuukira ku omwana ayinza okuba nga wa senior 4 senior 6 boolekera okukola UNEB afunye olubuto bamuleka n'asoma nalwo mu bino ebiseera by'okukola revision biki omanyi waliwo amasomero agamu agabaleka ne bamugamba ojja komawo mu biseera biri ebyokukola ebibuuzo babamugobye ne bamukkiriza bukkiriza okukola kuba tebasobola kukuleka ate ne bagamba ojja komawo mu kiseera kya kukola oza abaana abikola bulungi senga bamukkiriza ekyo nina example gye nasomera my form 3 omuwala yafuna olubuto yali mu form 4 naye muzadde we yajja ne boogera n'abasomesa ne ba HO ne director ne bamukkiriza n'asigala ku ssomero era obuzibu bwe bwajjira nti ye yazaala ku lunaku lwa UNEB lwennyini teyasobola kukola ebibuuzo yabikola nti yali yakamalawe bati pepa eyasembayo olweggulo olubuto lwamulumira n'azaala naye results ze zaali batya kubanga obwongo she was in second grade tezaali mbi okusinziira nti buli muntu yali agamba hawo yayonoonesa ebiki bikyagenze naye neno chance abazadde like the teachers gye bamuwa ne headmaster ne director gye basawo ne bagamba katumuleke kuba yali anaatera okukola ebibuuzo n'asigalawo n'akola ebibuuzo bye mu bulungi tekyali nakyo kibi naye mulimu oli agamba nti wennaamuleka agenda beera bad influence ku baana abalala n'amugoba ate nga nakyo tekiba kirungi kuba omwana agenda okudda ku ssomero aba eyo period amaze tagikola kitagisoma ogenze n'oyogera ku kyabasomesa kati bano abaana baba bafunye essomero likitegedde yonna yonna administration ekitegedde omwana akomyewo n'omuzadde basaba kifuka bamuleka akomewo oba gweokitwala nti kijja bad example ku baana abalala abakyasoma kuba nabo babeera babitegedde bajja baba bagamba gundi akomyewo kitegeeza nange wendufuna bajja kunzikiriza okudda ku lino essomero gwobadde okirungi kyekyo kyenkugambye wali mu kusooka nti bwe bamuleka nadda mulimu aba teachers oba mulimu director ayinza okugamba she's going to be a bad influence ku balala nti abalala bajja kufuna amaanyi agagamba olaba oli yalufuna nadda kati naye kugamba nti wabeera bamukiza kiba beta kuba naye yennyini abeera tagenda like she's not going to be okay banne bagenda mutiizinga jjukira tubeera ku ssomero you know girls mubamu buli bubifu oyo tansinga kino kati if you make that mistake ate nodda ku ssomero lyennyini teeberezaamu abo bonna bonna bewalinga webifinga nabo you're not living good terms with them bagenda kutandikira okukola ki okuyisa obubi babeera bakwandamindinga they don't respect you zo kiri ebeera nayo ebeera lesson ku po ne bo babeera tebakirabawo kyogamba ebamukyusa essomero eri ku ssomero gy'alaze tebasobola kitegeera oba tekisobola kubeera bad influence to others kati awo kigenda bba wakati wa muzadde na director oba HM nti omuzadde ayinza oleeta omwana we na explainingira abakulu b'essomero nti this and this happened to my kid naye mbadde nsaba mukkiriza akole ki mulimu abagenda okihidinga kuba mulimu abazadde nga omwana we waakola ensobi tebansobi naye omwana omulala wagikola ebansobi bangi nnyo ate nga bandi badde beekyereza abazadde kati awo omuzadde yabalina okwogera n'omusomesa oba n'abakulu b'essomero ne balaba engeri gye baba bagenda okikola n'omwana aba alina okubeera n'amagezi agagamba what I did in the first place it was a mistake kati ng'alina okugitereeza ate naye abeere inspiration oba abeere ekyokulabirako eri abaana abalala ab'emyaka gye omuzadde oyinza mu amagezi ki agayinza okukeepinga a performance in class okuba nti eno gundi gy'aba ayiseemu abeera agirowoozaako oluusi kiyinza obba kyahapeninga mu bubi oba mu bulungi tetumanyi naye kirina engeri gye kimukosa mu bwongo kati olaba Tracy omuzadde yenna oba abazadde bonna mu nsi ne mu ggwanga kye bandisoose okukola they should be friend their children kuba omwana obeera omu befriendinze abajja kufuna n'amaanyi agajja okugamba mami this guy is disturbing me mami Mr. gundi at school atandise okungamba ebintu bye sitegeera he's distracting me okitegeera kati ate omuzadde bw'oba tosobola kwogera na mwanawo bakansala tulina bangi counselors gye bali omuntu asobola okuyamba omwana n'amunnyonnyola oba
n'ayogera naye mu kintu ky'abeera atuuseemu ate naawe yadde omwadde kansula teweerabira kusigala nga naawe oyogera naye okumulaga nti everything is okay. Everything is normal. Nobeera mukwano gwa mwana. Yeah, ekyo kyengamba nti befriend your child omanye nti ajja asobola okuva ku ssomero agambe omanyi mami kino na kino nno kituuseewo kinatandika luli. Omuzadde oyinza okuinsistinga omuzzayo ku same school olwokuba performinga bulungi naye ate ng'eyamutuusaako obwo obuzibu eyamufunisa olubuto ali omwo munda mu ssomero. Kati n'amateeka we galina okukolera kuba tulaba ebitundu ebyenjawulo ne tulaba oli bamurepinze omwana abadde ku ssomero gy'afunidde olubuto tuyinza okwesanga nga titawa English yalumufunisiza omaye bayise sibakwana ne science amufunisiza olubuto kati amateeka gandibadde gakola ne tulema kukwata busonga ate tubusaamu HM director maama ne LC1 ne biggweerawo. Zino ensonga ziba nnene balina ba disciplining abasomesa ngaabo waba akwatiddwa empapula nezikola kino bazisazaamu kuba wetugamba nti akuta omwana tukirесaawo tukimalidemu LC awaddeyo akatwalo ke katwalo 5 asome omuntu eyakikola akyaliyo kiki ekinene nnyo aya chances okuddamu okukikola omwana omulala weeziri kuba batafunye lesson mu kintu ky'abakoze naye abasinga ba HM kye bakola amugoba bugobi ku ssomero lye oli n'agenda n'applying ewala n'asaba omulimu nayo n'akola like something the same okwonoona future z'abaana bananga abasomesa mutuyambe tubawa abaana baffe si boonoona kutuyambako babangula tuba tubabangudde naye nga twagala mutuyambe kubisingako kufe ebyo tuba tubawadde kati bwokwata omwana wange n'omutuluza mu kitunga ekyo future oba ogyonoona she's a mother ate akyalina okunoonya future kati abazadde bannange oba oyagala omwana wo ng'amaze ozzaala yeyongere n'emisomo gye befriend your child yogera naye mulage nti already to take care of her okumulabirira ekyo kyemukoze oba kyabeera akoze kifuuke essomo eri abawala abalala tumatrasa ekikusasala ewavulira olubuto mu ssomero ndikwogera nnyonnyonnyola abaana bawala gw'oli mukuse nawe ogenze neweesiriyasi nga nonsobeera golinga eyazaalako nedda kale ekyo ekintu kyoyogedde mbwe ekyokwesirasinga abantu abamu they undermine people n'olaba omuntu n'olaba nga atalina magezi naye tuba tutegeera yali tuli bakansala naye ate teweerabira ku kyembuto ebiseera ebisinga ziva mu society. For instance omwana wa P7 senior 1 toyinza gamba nti omwana wa senior 1 aba alina obwongo obugamba mbuka afune transport alinya agenda alokwefu baba ba teacher buvubuka bwa ku kyalo baboda sigambe nti ababoda be bakyasinza okwana abawalo banti bakwana abaana b'essomero naye tuwa example baboda n'ebisajja ebikulu eby'oku kyalo ne banneyiba omanye abasajja abakulu olumu tebalina nsonyi n'osanga omusajja omukulu alikaana ka munne kasoboleza kuza kiraba kigimusegimusi nze waliwo gwe nabuuza goloza nina emyaka emeka naŋŋamba ne mugamba gwene mekambw ataano ne mugamba kati bw'oba olaba siri myaka gya muwala gyo naŋŋamba ngambo bwe kiri ekirungi emyaka gyange okwagala emyaka gye yinza n'okugamba bazaala omanyi bannange abasajja abakulu muwe ku baana babannammwe ebitiibwa kati gwe bw'osanga omwana owuwo ng'ali ku musajja ow'emyaka gy'owulira otyo gatumaliriza abatulaba nyongera bajjukiza abasponsa baffe be ba higher level tour and travel agency era ng'oyagala for anything bookings family tours bano aba honeymoon kugambye osobola bakubira ku namba y'essimu eri 0788 75 14 54 oba n'okuba followinga ku Facebook page yaabwe eri higher level tour and travel agency. Atumaliriza twagala okujjako eyo gye muli tufune endowooza ez'enjawulo era nga twogera ku mbeera eno ennyinnyini topic eno ennyingi tubadde nayo waneeno nga tunyumyako twafunye ku bakyala abalina abawala era nga nabo bayise mu ngeri y'emu balina ebisomozebwa bingi bye bayisemu era ne bakuwa n'endowooza yaabwe ne babawa n'amagezi mu mwenna abawala abaliyo n'abazadde abagenda okugiyitamu kubanga n'omuggalo gukyeyongera mu maaso tujja batutukira abawala ab'enjawulo nammwe mutuwe ku ndowooza yammwe ez'enjawulo ki kye mulowooza ku nsonga ekyo na lwaki bino ebintu bye twogerako bibatuukako adde Tracy ku channel yaffe Facts 256 teweeraya kubanga ogamba munno naye asubscribing embadde ne Rose